Mwana muwala ono yasanga omuzungu ku dating site naye njagala owulirize kye yamukola. Naye abawala b'e Uganda mwenna basibe queen abali eyo n'abazungu be musanga ku dating site nabo baba desperate, baba n'ebizibu, aba n'ensonga lwaki yagenda ku ezo dating sites abakazi ne bamulema okwana mu real life. Sooka owulirize omuwala ono Prossy. Hello, my sisters and brothers. My name is Prossy. I'm a Ugandan. I live at Matuga here in Uganda. I met a man on a dating site after introductions. We dated for a month and later he came to Uganda. We went to the URSB and got married from there. So after some time, I got pregnant. And then when I reached 3 months pregnant, he had to go back to Germany. He's a German citizen by names of Lestin Uwe. So he told me he's going to Germany to prepare for us, to organize for us. He wants me to deliver from Germany, not in Uganda. So I told him it's okay. So he had to sell things in the house. Mama. He had to sell things in the house. He told me to borrow some money from my friends and I add him. He had to also add his money. We went together, that side of Acacia. We had to exchange the rate, like from Ugandan shillings to euros. Because he's going to prepare for us, as he said. Within a few weeks, we shall be joining him there. So I had to escort him to the airport. He went to Germany. He flew out of the country. So I had to wait for his contact from there. I waited and waited. I had to contact him by emails. There was no response. He kept quiet completely. And so I later gave birth at Kawempe Hospital. I was operated. So after like a month, he contacted me and told me, I guess by this time you have delivered and I think it's a baby girl. Then I told him, yes, but we don't have support. I sent him the pictures for the baby because he requested for them. Told me, oh, my child, this is a beautiful child. I know she's my child. I told him now, how about the support? He said, this is my child. He pretended and then he went off. He never turned back. He went and kept quiet completely. Mama? Oh, come. So he went and kept quiet completely. And then just of recent, in September, he had to come back still to check how old is the baby and how does the baby look like, you know. I miss my child. I want to see my child. I told him, but you don't support us. Why? Of course, as a person with a good heart, I shared the pictures of the daughter with him. Then he called the video, he saw the baby. So after seeing the baby, yeah, my child, he went off. So this man does not care. He doesn't support my child. So I call upon people who can help me with the, if someone knows anyone at the German embassy. At the German embassy, I need my child to get justice. I need justice for Brianna. My daughter is called Brianna Lestin. So I need her to get justice. Anyone who can help me to find this man and maybe he can support my child. And anyone who can help me with a job. I don't have a job. My baby doesn't have anything. Clothing, accommodations, food. This place where I live, I was just helped by a good Samaritan. And this person soon wants his house. He wants to put a tenant in. So I don't know where to go. So I'm requesting for anyone that can help me in any way. Please help. Help me. Help Brianna. I'll be very, very grateful. My number is 0743 638192.
0743638192. And anything you can help us with, we shall be very grateful, me and Brianna. Anything, accommodation, clothing, shoes for baby, help us with maybe take us to German embassy and we see how we can see that Brianna gets justice. In any way, any help, we shall be very grateful. Thank you very much. Thank you so much. God bless you all. Yeah. Kakati basisita baffe bannayuganda bannaffe baana bawala, nkimanyi bulungi mwagala nnyo obulamu obulungi, era abasinga obulungi nkimanyi bulungi nti mwagala nnyo abasajja abazungu. Naye on a scale of 100 abasajja abazungu ababeera ku zi dating sites abamu baba n'ebigendererwa bingi, aye naddala nga bagudde ku mmwe baana bawala abannayuganda, kuba mukimanyi bulungi nnyo nti omusajja omuzungu bw'omusanga ku dating site ng'oli munnayuganda akimanyi nti omwetaaga nnyo n'okusinga ye bw'akwetaaga, kubanga akimanyi nti bintu bingi nnyo by'omwetaagako. Kale naye asobola okuba ng'alina byakwetaagamu kubanga naye aba n'ebigendererwa bye ng'omuntu. Ate n'ekirala sigamba nti abasinga abasajja abeera ku zi dating sites ebo babi, naye kizibu nnyo okusanga omuntu ku dating site eyo nga muntu alaali, ng'ali ku alaali, kizibu. Amasinga abali okwo ku ezo dating sites bayisaawo byabwe, abamu baba n'ebigendererwa ebibi. Kati mwana muwala oyo yagenda n'afuna omuzungu ku dating site emu, omuzungu n'amwagala ne beeyagala, baayagalira omwezi gumu ne beewasa mu mwezi gumu. Teyasooka kumumanyaako bintu bingi nti oba kino oba kiri. Obwo buzibu bwe mukola nti ffe bannayuganda bwe tubakwana mutwetoolooza ebbanga n'ebbanga, naye omuzungu akukwanye mwezi gumu kugamba okkiriza akuwasirizeewo. Omuzungu yamuddukako, yatunda buli kimu eky'omu nju n'agenda, yamuleka n'olubuto. Kati azadde omwana kumpi ali myaka 2, tamanyi ki kyakukola, tamanyi ki kyazzaako. Okitegeera ekintu ekyo. Munayuganda munnakwana wano n'omwetoolooza emyaka n'emyaka nga talabye nawoofuka, naye ng'owooza nkyamwetegereza. Ki ekigaana okwetegereza omuzungu gw'olabidde omwezi ogumu? Kale sigaana osuubira bingi, naye mu by'osuubira ebyo bingi naawe weerowoozeeko ng'omuntu. Teekawo amateeka nti omuzungu ono wemba ninzeeko okukola bwe nti kansooke mwetegereze. Okitegeera kuba nkimanyi nawe ky'obala bulamu bulungi, naye at least ko mwebeereremuko. Sigamba nti kubanga nkimanyi nti abannayuganda mwagala nnyo abazungu kuba mukimanyi balina ssente, mwagala nnyo abazungu kuba mukimanyi nti bagenda kubatwala mu nsi zaabwe, muba munoonya mpapula, ekitali kibi. Naye mwebeereremu bannange. Omuwala wuuyo omuzungu yamuddukako, yamulekera omwana atubidde mu nju, yaleka buli kimu akitunze mu nnyumba. Okitegeera ekintu ekyo. So bannayuganda bannange mubeere bagezi naddala basere queen abaagala abazungu, abeetega abazungu, mubeere bagezi. Sigamba nti buli muzungu gw'ogenda okufuna mubi, nedda, naye omuzungu gw'ogenda okufuna oyo mufunye mu mbeera ki? Abazungu b'oku dating site abo baba n'ebigendererwa byabwe bingi. In fact abasajja b'oku zi dating sites baba n'ebigendererwa byabwe bingi. Abamu bajjayo kugezesa, kangezese nabo banyinza okwasa, kangezese nabo banyinza ofuna, ng'agenda agwa ku ggwe Prossy waabwe. Kibaba abasajja bannayuganda bw'omusanga ku dating site eyo, naye abeerayo ng'agezesa. Kakati nno mwebeereremu bannange, mwerowoozeeko oluusi, muleme kutwala bulamu bwammwe for granted because oyaayaana to have a good life. Waliwo wano ebifo ebirungi by'osobola okusangamu omuzungu n'omweteega n'akwagala, weebiri wano e Uganda. Mugende mu ebyo. So y'embeera eri ku muganda waffe oyo, katumusabire era asaba buyambi.